obukwatibwa ng'omuntu yeegasse n'omulala omulwadde. Abantu bangi baabiteeka nnyo ku ddogo nakati okyasobola okubasangayo. N'olwekyo aba UNAIDS bwe balonda Ssaabasajja Kabaka nga emmunyenye mu kulwanyisa Mukenenya, kituwa obuvunaanyizibwa okukolagana n'ebitongole eby'amaanyi nga UMEME tulwanyise Mukenenya, kubanga Mukenenya mwangu nnyo okulwanyisa. Ntera okugamba abantu nti Mukenenya talinga musujja gwa nsiri, kubanga omusujja gw'ensiri gukwata obeera weebase ensiri n'ekuluma, ogenda okuzuuka nga walwadde malaria, naye Mukenenya akukwata eriiso okanudde nga liringa lyangege. N'olwekyo osobola okusalawo obutakwatibwa Mukenenya. Era kaweefube ono gwe tuliko wa kuziyiza Mukenenya omwaka 2023 gwe gunaatuukira nga tumugobedde ddala mu Uganda ne bitundu bino ebya Africa. Era Ssaabasajja Kabaka yakutta omumuli ku nsonga eyo. Omumbuga era asabye UMEME okufaayo ennyo okubunyisa amasannyalaze okutuuka mu buli kitundu kya ggwanga lino ate n'ebisale byago bikendeezebwe. Njagala okubeebaza ng'ekitongole mwe muweesa amasannyalaze ge tukozesa. Kyali kirungi mu biseera ebyakazigizige ennyo COVID musanze nga tegavaako. Simanyi ngeri gye mwakikolamu naye ndowooza munaagendera awo galeme kuvaako, kubanga ensi etalina amasannyalaze era naye bamutawaana. Obutonde bw'ensi bufa kuba kati mu Uganda abantu abasinga bafumbisa nku na manda. Ndowooza mmwe ng'ekitongole mulina omulimu munene nnyo okulaba nti gabuna buli wantu, gamala ate matuufu, tegayonoona bintu by'abantu, ga ssente ntonotono, abantu bakozesa amasannyalaze tukuume obutonde bw'ensi. N'olwekyo omwebale nnyo ettu lye muzze nalyo ery'obukadde 5 kuliko ettoffaali, kuliko n'obujoozi obw'emisinde, era nkakasa era ebitongole ebirala eby'amaanyi binaalabira ku UMEME nabyo ne bijja ne bikola bwe bityo ne tugoba Mukenenya wano. Omwogezi w'ekitongole kya UMEME Peter Kawuju agambye nti omulamwa gw'emisinde gino gubakwatako obutereevu nga kampuni ya UMEME era baguze n'emijoozi 10 okwetaba mu misinde gino. Fenga UMEME tuli basanyufu nnyo abakozi fenna okuviira ddala waggulu okutuuka ku mukozi asembayo okuba nti tuzze ate era ku mulundi guno gujja kuba gwa 6 nga tukwatidde wamu ne Buganda Kingdom okulaba nti tulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya mulundi guno, era tuwaddeyo ettu lya bukadde 5 naffe era tujja kuba twetaba misinde gino yonna gye tubeera okulaba nti twongera okutambuza omulimu guno ogwaweebwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, era tujja kwetaba mu misinde gino omulundi ogw'omukaaga nga naffe bwe twongera okulaba engeri gye tugenda okukwatirako Ssaabasajja okwongera okulwanyisa ekirwadde mu ggwanga lyattu Uganda. Era tulina enkolagana nnene nnyo wakati wa Buganda n'ekitongole kya UMEME, so tujja kweyongera okukolera awamu okwongera okutereza obulamu bw'abantu baffe betuweereza. Mwewale abantu baffe yonna okubba amasannyalaze, ate era buli woyita nolabanga waliwo omuti ogutayimiridde bulungi ogw'amasannyalaze ng'eriyo waya yonna ekutuse, mututuukirire mangu tujje tumalewo obuzibu obwo. Tufiiriddwa abantu bangi kulayiniza amasannyalaze abamu nga bagabba. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gigenda kubeerawo ku Sande nga 19 era abantu bakuddukira mu bitundu byabwe olw'okwerinda COVID-19. Mu mbeera eno enteekateeka ez'okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka guno mu ssaza bw'Ekula ziri mu Giya Nnene. Abagoba b'emmotoka ne boodabooda abakolera ku luguudo lw'e Busaabala bakedde kwekalakaasa okuwakanya embeera embi oluguudo luno gye lulimu. Oluguudo luno balusimbyemu ebitooke ne balusuulamu n'ebiti nga bagamba nti mmotoka zaabwe ziyitiridde okugwa mu mpompogoma z'ebinnya ne zonoonekera mu luguudo olwo, n'ababbi okukozesanga obubi oluguudo luno oluusi ne babanyagako ebintu byabwe. Oluguudo luno babadde baluzibidde mu bitundu by'eggangu wamu ne Kaliddubi. Abatuuze bagamba nti oluguudo lwabwe babasuubiza nti bakutandika okulukola mu mwezi ogujja, naye tewali yadde akabonero akalaga nti waliwo enteekateeka ez'okukola oluguudo olwo okubawonya enfuufu etekyasalako. Kyamuze ali okuva e Busaabala mu kiseera kino ekyetaagisa kola si kirala kwe kuleeta kitulakita ne tuzibaziba ku binnya abantu ne basalako. Ekyamazima ne tubabuulira lina emyala gyaziba gyetaaga ggogola, ebimotoka bifiiridde mu luguudo biri wakati, byetaaga kuyamba abantu baveeyo bajje bayambe abantu b'e Busaabala. Abantu bali mu bulumi, ekkubo nnyo batwerabira fe tulinga batali mu nsi yaffe. Nze Mawanda Dawuda ndi muvuzi ku Busaabala Road bodaboda, n'embeera gye tukoleramu ebyaddala fe tulinga abatali mu nsi. Bw'otuuka wanene embeera ekulagirawo nti shaaka eno si kkubo nnimiro, basimbye amatooke, basimbye kasooli, amapaapaali,
bannaye tusaba batutaase oluguudo lubi nnyo bannange moroka zeeregamye moroka zigudde mu mwala batuyambe tusaba batutaase abantu tebakyakola lwa luguudo. Obwakabaka bwa Buganda budduukiridde abakyala babiri abali mu mbeera embi ddala mu ssaza Mawokota bwe bazimbidde ennyumba ez'omulembe. Obwakabaka buyise mu kitongole ekya Habitat for Humanity ekiyambako mu kuzimbira abantu abawejjera ennyumba era nga abakyala abaweereddwa ennyumba kuliko omukadde Nabwegamo Josephine ow'emyaka 7 nga wa ku kyalo Luwala Nabiteete ne Nakiganda Margaret ow'emyaka 50 ku kyalo Kiryambidde Butoolo nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'e Kamengo Mawokota. Omukadde Nabwegamo abaana 13 be yazaala kumpi bonna bafudde ate nga nebba naye yafa mu kiseera kino ng'asula n'abazzukulu babiri mu kasiisira ke baaseresa essanja ng'enkuba buli lwetonya basula mu mazzi. Ate Nakiganda Margaret ow'Ebutoolo Namwandu kyokka ennyumba gy'asulamu ey'ettaka yagwako oludda nga kaakano abadde asula mu kisenge ekibadde kijjula okumugwira ne bamulekwa 11. Abakulira ekitongole kya Habitat for Humanity bakyaliddeko abakyala abo okulaba embeera mwe bali n'okulaba omulimu gw'okubazimbira ennyumba empya we gutuuse era omukadde Nabwegama agambye nti ali mu mbeera mbi ddala nga n'emmere gy'ali asakaasake ne yeebaza Obwakabaka olw'okumulowoozaako. Era gye mpitamu era yeeyo nga bwe munsanze bwe muntunuulidde era nga bwe mulabyemu bwe nfaanana bwe ntyo bwe nsula nkuba olutonya mukoka akulukuta. Leero sirina mbeera yange mbi, mbeera yange yombi bwensula empewo enfuuwa kale olw'okuba nti ninawo kabulangiti akagumugumu ne bannange mwembasonseka ne mbateekamu ne mbabikkamu munnange y'embeera yange gyensulamu. Ebintu nanka eyo gye ntandise okufuna nkulembeddwamu n'abasajja Ssaabasajja Kabaka nga bava Mengo ne bajja ne batuuka wano nga ne taata wange Kayima abakulembedde n'abaleeta n'abatuusa wano. Ate ye Nakiganda Margaret naye agambye nti n'okutuusa kaakano otakyetegeera kubanga abadde takirowoozangako nti alifuna ennyumba mwabeera. Bwe bakiŋŋamba nakikkiriza ku mutima kungulu naye nga ku mutima sikikkiriza nekitandika okutambula n'okutuuka essaawa ya leero lwendi namuwa naye nga nina essanyu nga bwogamba nti essanyu ndirina lingi nnyo naye nga ate omutima tekukkiriza kyendaba amaaso nga bwoga nti amaaso galaba naye omutima gugamba nti ddala kituufu kyendaba kyekino naffe tugenda okuvaako mu mbeera yabange muzuukuke enkuba mugiwulidde mwemuwulira enkuba musituke nga ne musobola nga mutudde embuyaga ekunta mugamba oba leero egenda kubambuka kugamba n'obeera omuntu omukuba takyalina nsonyi nina abaana abalenzi. Omwami wa Kabaka ow'essaza Mawokota Kayima Gabriel Kabonge agambye nti abantu abasula obubi Mawokota bangi ddala n'agamba nti bawaayo amannya g'abantu 10 abasula obubi ddala mu ggombolola y'e Kamengo ne balondobamu abantu babiri bano ne bayita mu kitongole ekya Habitat for Humanity okubadduukirira. Ebyo twamala okulambula abantu nolwo embeera gye balimu enkola eno y'aba Habitat nejja ey'okunoonya abantu abayinza okuyambibwako ffe kyatwanguyira kubanga twali tumaze okubasinkana nga tubasangayo ewaabwe. Ekyo abantu tubalambula nju ku nju Ssaabasajja yatugamba tuve mu ofiisi tugende nju ku nju abantu tubategeeze tubagazise okukola tubanyonyola ebyobulamu n'okwekuuma endwadde za buli ngeri. Kati nokutuuka ku mukyalo Josephine ow'Eruwala ne tumusangayo bambi ne tumusanga mu mbeera eyo yamulabyemu nga ebyokusula bizibu. Omukyala Diana Mpande Faith akiikiridde aba Habitat for Humanity agambye nti buli muntu bagenda kumuzimbira ennyumba ennungi ya bisenge 4 bamuzimbire ne kaabuyonjo. Enteekateeka ez'okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka guno mu ssaza Bwekula ziri mu giya nnene. Kabaka atwala Elisagaine ery'Obwekula Nantayi Margaret Kafeero ategeezezza nti baamaze dda okutunda t-shirt eziwerera ddala eri abaddusi ab'enjawulo abagenda okwetaba mu misinde gino. Wakitibwa Bwekula Nantayi annyonnyodde nti enteekateeka zo zigenda kutambulira ku magombolola gonna 6 agakola Elisagaine ery'Obwekula era nga zonna bwe zinawera essaawa 2 ng'ennaku z'omwezi 29 ng'emisinde gino gisimbulwa.
asabye abaddusi okufuba okulaba nga bakuuma obudde wamu n'okwambala obukokolo wamu n'okwewa amabanga nga bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu bwe banaaba nga beetabye mu misinde gino. Bannabuweekula bangi ku mulundi guno bajjubbidde enteekateeka zino era nga tishaati zonna ezaaleetebwa ziguliddwa ne ziggwawo ekiwalirizza abazitunda okuddayo okwongera endala. Sabuufu baana ba Kintu, CBS FM Mubende. Abamu ku batuuze mu disitulikiti y'e Kalungu abeewandiisa okuweebwa ssente z'emyoga beekokkodde emivuyo n'emisoso egisusse mu nteekateeka eno egiviiriddeko bangi ku bo okudduka mu nteekateeka eyo. Bano babadde ku kitebe kya disitulikiti eno ku kasozi ka Sabbaale bwe babadde babangulwa ku ngeri y'okukozesaamu ensimbi ezo ne bagamba nti bangi ku bannakalungu abaali beesunga okuganyulwa mu nteekateeka y'emyoga bagiddukamu dda. Nze Ssekubwa Ephraim Ruyombo tuli basanyufu nga bannakalungu olw'enteekateeka y'emyoga. Ekizibu kye tusinze okusanga kwe kutambula emirundi emingi. Okutambula kuno okungi kuyinza okutuleetera ebizibu naye tuli basiimu nnyo nga bannakalungu olw'enteekateeka eno. Amannya Bagumira Bengi Godfrey naye tufunyeemu katono nnyo ke twetaaga tukalongooseemu. Luka Town Council ababoodabooda abangi abayingira emyoga abagivuddemu olw'okutalongoosa bulungi ensomesa gye bataamatidde bulungi. Tusaba abasomesa abavunaanyizibwa ku nsonga y'emyoga bakomewo erukaya batuyambeko ku nsonga y'emyoga. Ebibiina ebisukka mu 400 mu disitulikiti y'e Kalungu byewandiisa okuganyula mu nteekateeka y'emyoga era ng'ensimbi zaatuuse dda ku disitulikiti eno. Abakulu bagamba nti ekibulayo be bakulembeze ba SACCO 18 mu buli constituency ezikola Kalungu okumaliriza emisoso egyetaagisa. Bisaso Abudu amyuka akulira enteekateeka y'emyoga mu maka g'obwa pulezidenti bw'abadde abangula bannakalungu abategeezezza nti enteekateeka eno egendereddwamu okuyigiriza bannayuganda okwettanira enkola ey'okutereka ensimbi n'alabula abanaaziwuutanya. Muli wano ne waliwo SACCO nga mwatuulamu nadda bu meeting nga ne district tebumanyi naffe tetubumanyi ku meeting musalawo ku ki kaakati wezijja tuli ebibiina 8 mmwe mujja twalako 3 mmwe mujja twala 5 ffe tutambudde nnyo tujja twala 6 mwogera amazima Katonda abalaba mwabikola dda era mwazitemaatema dda. Ssente zino mulowooza mukimanyi tino basobola n'okukuwaako eggwa 5 kale katugeze osobola okufunako emitwalo aga naye era olw'okuba ssente zino ozifunye wabadde omanyi za kivandulo mu wiiki 2 era ojagenda ogulireko abaana engoye kuba weekulisa bannaye n'ez'emyoga tuzikoze eki. Badereeva ba takisi eryantonde banyiivu olw'enguudo embi ezisusse mu kitundu kyabwe ate nga tezifiibwako. Kuva ku luguudo eryantonde okuyita Ekaliiro Kaasagama okutuukira ddala ntuusi Ssembabule bano bongeza ebisale by'entambula olw'eraliikirivu lw'enguudo embi mu kitundu kino. Mu kiseera kino ebisale by'entambula byongezeddwamu emirundi 2. Oluguudo oluva eryantonde okudda Ssembabule olubadde ku sirisi omutwalo gumu kati batwalirawo emitwalo 3. Badereeva ba takisi bano bategeezezza nti tebakyasobola kuyita mu bitundu bya disitulikiti y'Eryantonde wabula bannakwetoloola okuyita mu bitundu bya disitulikiti y'Ekiruula olwo bagende mu kitundu ky'e Kaasagama ne mu Ntuusi okutwalayo abasaabaze. Abakulembeze ba disitulikiti y'Eryantonde abakulembeddwa musindi gwa disitulikiti Fred Mwanyi bategeezezza nti oluguudo teruvunaanyizibwa ku disitulikiti y'Eryantonde wabula luvunaanyizibwa ku kitongole ekikola enguudo mu ggwanga ekya UNRA.